Omusumba Rosius Bujingo oluvannyuma lw'akabanga nga talabikako ku Canaan Land agamba nti bangi babadde beebuuza gye yalaze wabula ne yeebaza abaweereza n'abakkiriza okuyimirira. Mwebale munnoonyezaako ndowooza buli omu ampeerezaako ka message. Ebadde kumpi wiiki namba naye nebaza Mukama nti waliwo abayimiridde abadde baweereza era tubakubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Omusumba bategeezezza nti abadde mulwadde wadde wabula abadde yeewaddemu akaseera okubasabira n'okusinkana abantu abamu abamukulisa embeera gye yayitamu. Sibadde mulwadde era siina wantu wonna wannuma. Naye mbadde nnoonya Mukama ate mbadde n'ebirala byengezaako kwasaganya. Era natambulako katono nengendako embalala eyo waliyo wazadde baffe mikwano gyaffe abaali batutegekeddeyo akabaga ak'okutukulisa ebizibu ebyatubaako. So ne tugendayo ne tulya ku masala ago. Wakati awo mbadde nsaba naye nga bwe ndaba n'abantu. Ababuulidde ku kukyala kw'abasiraamu okuva mu disitulikiti y'e Wakiso olunaku olw'eggulo n'akubiriza ne bannayuganda okukoleranga ewamu awatali kusosola mu ddiini. Baali bampandiikira abasiraamu ebbaluwa yaabwe nga njirina, so n'ensalawo nfuneyo wiiki ntuule nneme kubanga oluusi mbaliko ng'ate bwe nziruka. Tuteekwa okuwangaalira ewamu mu kiyige nti tuteekwa okuwangaalira ewamu n'abantu bonna. Era bw'oba olina bizinesi targetinga bannayuganda so targetinga ddiini yo. Business yonna gy'okola, let your target be Ugandans, not born again alone, not Protestants alone, not Catholics alone. We have coexisted in total peace. Ababuulidde ebimu ku bye baayogeddeko n'abagenyi be. Era mu bingi bye twayogeddeko bambuulidde n'ebyo ebya Interreligious Council ne mbabuulira standi yange. Ne mbategeeza nti mu Uganda temulimu lutalo lwa ddiini n'olumu. Bano abaagala okuyiiyayiya okukola bipolise, abaagala okuyiiyayiya okukola ebibiina ebyo bwe bityo mbu religion is for peace. We already have peace. Tulina emirembe. Wano wasinzidde n'abakubiriza okutambulanga nga beetegese kubanga tewali amanyi lunaku lwaliva mu bulamu bw'ensi eno. Sirinaayo byakyama nze nga bondaba bwendi. Ate era kyenzikiriza nkikkiriza, kyeŋŋaana sikigaanira mu nkukutu, nkigaanira mu lwatu. Obwo bwe bulokola obutuufu. Neebaza Mukama nti baagenda okunkuba amasasi ng'era mmanyiddwa nti bwete bwembeera. Nze nali sigenda genda walala, nali ngenda mu ggulu. Naye Mukama yamponya. Kati njagala nnyo okubeera transparent n'okusinga bwe nali luli, kubanga kati nkimanyi nti obudde bwonna omuntu akola ki? Afa. Bw'abanga afa, lwaki afa nga mukuusa? Buli lunaku lw'olina lwa bulamu, ate era buli lunaku lw'olina lwa kufa. Kati bw'oluyitamu ng'oli mulamu, lwebalize Katonda, oyingire mu lulala lw'otomanyi nti onoolumalako, ate era nga weesiga Katonda tojja ddumalako. Omusumba abadde ku Canaan Land mu kusaba kwa lankyawa leero okubaddemu n'okwatuza abakkiriza obulokozi. Byatumwebaze Godfrey, Kurasot TV, Omunnyo.